Part of Rema's team. Yes. Okumala emyaka kati ndooza nga mukaaga nga tukola ffenna. Kuva Mulinda ne Chris Evans, that was 2017, 2016. Yali ku gundi yali ku twali ku Freedom City. Tujja ne tutandika okukola ffenna n'okutuusa leero. The Bain yazze dda mu ggwanga Uganda. Yes, twabadde naye ku sound check. Wadde nga State House yatuganya okukola sound check. Twali tugenda kuba maama tuleekanyiza omukulu. Bwe twagezaako okukola sound check, State House negat please. Bwe mba temwakikoze jjo temuteja awulira ng'afa. Bwe mwatandise sound check, abasikale ne bajja. Misinde. Please stop. Nga bakambwe nnyo. Kiba kirungi okukola contribution eyo okulabika nga tukunga abantu ogenda okuwagira ne Lydia Jasmine. Naye challenge gyagenda okusanga ya mulundi gumu nti Rema nga amaze okusumulula. Rema bw'asumulula amawulire gonna okutandika n'olunaku olwaleero olwokutaano enkya olw'omukaaga ku Sunday Masaka ku Monday olwokubiri okuyingira mu lwokusatu Rema ajja kuba yayogera. Tukwaniriza nnyo gwe wenna tulaba ku emboozi mu UG Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan gegange weebale nnyo kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba. Ndi wano ne Simon Rock. Mayanja. Hey. Happy birthday. Thank you so much, bro. Hey. Nabali otsoka tuyibire mu Mayanja akayimba. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Mayanja. Mr. Wagwan Geoffrey owo mutima. Oli wa mutima? Nnyo. Ndi musajja wa mutima, ediro mutima. Daddy ani? Daddy Gabriel. Daddy Gabi. Muzukulu wa Kakete Bale. Omwami wani? Omwami w'omukyala. Omwami w'omukyala. Happy birthday to you. Bino byebimu ku birabo by'amazaalibwa? Ebimu ku birabo by'amazaalibwa. Bafaani bange. Mikwano jange enakulabye keke nga ziyitingana buli kimuga kitambula malida nenga okubeera ekikonge nga nakyuzinga oba bubi okubeera ewala okyuzinga ko bubi nnyo aleka nife buwalekera nife tuli obubi oba naalibadde kumpi naye nga muli omutyanno mikwano gyaffe mwenna abatulaba ku mboozi myugi twagala okubabuuzaako n'ekiramuso ekinene nnyo nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu bannaffe abaisiraamu so nga n'abenzikiriza y'ekikristaayo tubaga nti omukama mulungi yesu yeebazibwe eri abalokole nammwe abakkiririza mu yesu kristo era tubagamba nti mubeereeyo emirembe katonda gye yatuwa okubeera mu nsi eno nagyo gye tubaagaliza tubasabira okuba n'omukisa omulungi mu buli kye mukola buli afuubaana buli alakasira buli akola kyonna kyakola abakozesa emikono abakozesa amagulu abakozesa emimwa abakozesa obwongo abakozesa emibiri gyammwe okulabika nga munoonya akasimbi akabayimirizaawo katonda akebere mu kuyayana kw'emitima gyammwe era abawe eyo yessaala yange gye nkusabira nga nange ngyesabira nsaba katonda akumpeera omukisa yonna mu kyalo mu kibuga wano ebweru w'eggwanga abaana baffe abagenda okuyiyiza ebweru mukama abawa omukisa bantu mmwe mufune ensimbi mweyagaze ne famire zammwe muleme kubonaabona muleme kulaba ennaku ekome ku baafa mwe abakyali abalamu mulabe omukisa gwa katonda era ne byemukola abaweemu ebyengero ebirungi. Kale toyanzeege katutandikire katusimbulire awo olunaku olwaleero omukyala Rema Namakula agenda kubeera awo ku waggulu awo ku Sheraton Hotel Sheraton Gardens wagenda okubeerawo ng'atukuba endongo abadde amaze emyaka ng'emeka yakoma ku Africana twasemba kukola ku Africana myaka giringa 3 yali Valentine. Yes, twali ku Africana. Ne tukolawo. Yes. Bwe twamala okukola bannyabo mwaka ogwaddako twadda ku Valentine. Era twali tetuddanga mu kukola kintu kyonna. Lwaki ngamba tetu? Part of Rema's team. Yes. Okumala emyaka kati ndooza nga mukaaga nga tukola ffenna.
kuva Mulinda ne Chris Evans, that was 2017 2016 yali ku gundi yali ku twali ku Freedom City tujja ne tutandika okukola fenna n'okutuusa leero era mbayita mikwano gyange okujja muwagire ku Rema Namakula ku Sheraton Gardens abaamala oggula ticket ne bookings nga mwazikola dda mukama bawo omukisa abagamba nti please sinnaba hare kitokota uncovered kiri awo ku Sheraton Gardens mujje tukawagire ka Chala Hamza tekalina mtawana kali awo kajuisi wa mango come tonight oli wange kaliro enyimba zonna gwo olukunyumira banyabo let me see you tonight wali wakaimba nabyeko ne the Bain yazedda mu gwanga Uganda yes twabade naye ku sound check wadenga State House yatuganya okukola sound check tugenda kuba mama tulekanyiza omukuru umanyi Lwaki teyasuze entebe wotalibirikana omukulu asule entebe wotalibirikana byawo bizibu mwizo okubeera eno nga mulimu kuba baba dugudugu dega chwa kati noli nakwata AK47 eno mulimu baga pa musobola okuwambisa omukulu nga balowooza disco yeri mukona kumbe eriganyoka so but wagezaako okukola sound check State House negat please bwemba temwakikoze jjo mulinde wakiri munakikola enkya but good enough we had already made the sound check before naye nga twagala kuyitamu ekiro n'omuyimbi tugattemu tulabe nga n'omuyimbi naye gatunula ku stage awulira ng'afa bwemwatandise sound check abasikale ne bajja misinde musazemu musirikire please stop nga bakambwe nnyo nga tebakimanyi nti mwasasudde ssente kukola ebyammwe awo olukusa mwalufuna lwa Friday nga 23 so 22 era olwaleero ndowooza omukulu oba anaasulawa omukulu si wakusula kumpimpi awo oba anajja n'atubeeramu nga tetumutegedde n'abeerawo n'abeera part of the function oba n'abeerawa naye nga tajja kubeerawaawo naye ng'akijja kuba kirungi tekyatataganyiza enteekateeka zammwe definitely omuyimbi we twakoledde sound check nga abakuyiba ebivuga ne backups na buli kimu omuyimbi teyabadde naffe so yagenza okutuuka nga naye awulire santima nga bw'oyinza okubeerawo n'emmotoka yo nga mpya ogiguze ne bagaa nti ejja kukutwala enkya nogaa nedda wakiri kanvugemukko wano ntuukekokko wali tewabaddewo nnyo kyamakulu nti tukola sound check naye omuyimbi yabadde ayagala naye kufunamuko ku fiiru eyo kubanga tajja kuba na lukusa lulinnya ku stage eyo mpaka nga akaseera kako kuperforminga kazze so kyamukoze bubi nti tiyanyumiddwa kintu kye prayer you know waliwo ka enjoyment yako akasiki kale ekigambo ekituufu Rema teyafunye kasiki abagole batera nnyo kwegalya mu kasiki kaabwe naze n'amazina gali ne yeemalayo n'ayitawo nga bw'anaabikola wadde nga tubikola mu rehearsal but this time obikola nga bw'ogenda okubikolamu wali so ayinza okuba nga eyo opportunity gy'ataafunye nga Rema Namakula naye ng'enteekateeka bannange enteekateeka y'amaanyi biri bitiisa nnyo bintu by'amaanyi nnyo era biri nice very nice and groovy mujje tuwagire Rema Namakula the melodies of love ayimbye ennyimba Rema ayimbye tolina kyomubuuza kyembuuza ekibuuzo kiri kimu kyokka odugambe nti tetulina kitumubuuza Rema Namakula ekino kibuuzo kyayitagamu ssente lwaki sente zataddemu nga nyingi nnyo okusinziira ku bikolebwa sente ati kankubuulire waliwo ebintu ebimu by'otatyanga what is very difficult in life is to make a brand ekizibu mu bulamu kwebrandinga bw'omala okwebrandinga ebimu byekola byokka ekisooka tiketi ya Rema Namakula eri very expensive very expensive nti etiketi etandikirwako ya $15,000 eyagifuna ku Alebad yagifuna ku $10,000 kati okubeera ng'omuntu olabibwa omuntu omu nga wa $10,000 oba omaze okusinga agenda mu $2,200 abantu 5 nti gwe wano ow'abantu 5 wogenda okuteeka obutebe kamu 2 3 4 5 oweze $10,000
yatuuzaawo omuntu atya omuntu omu kati emmeeza etiketi zokka ez'emitwalo 10 ezakatundibwa siri nnyo mu tiimu eri mu finances za Rema naye naawe ekintu oba okikola ki oba okiraba nti bw'oba n'abantu tugeze the minimum of 3,000 people ng'ofunye abantu ekitone ennyo 3,000 nga bakuwadde emitwalo 10 obeera mu miliyoni 100 yes kubanga abantu 1,000 nga bakuwadde emitwalo 10 ziba miliyoni 100 abantu 2,000 nga bakuwadde emitwalo 10 ziba miliyoni 100 abantu 3,000 nga bakuwadde emitwalo 10 obeera mu miliyoni 100 bisatu kati Rema tasobola kubulwa abantu 3,000 ekitono ate nga basobola okugenda mu 4,000 ne 5,000 kubanga capacity ya gardens esobola okwaccommodatinga n'abantu omutwalo kakati bw'ojja n'obala emmeeza ya Rema ya millionaires awatali nno kusalako nabazeebazeemu ekitono ennyo emmeeza ze baakoze nga ziri emmeeza nga 1,500 yes kati emmeeza 1,500 singa zonna ziba zituuliddwako mu garden wabweru oba omaze okuyingiza miliyoni 4 sheba yawedde dda onfuna bulungi kubanga emmeeza 1,000 ku miliyoni 3 zibe miliyoni bisatu bw'ogattako emmeeza 50 ku miliyoni 3 kye 1,500 oba oli wala kati miliyoni 4,500 gattako emiliyoni 3 bye twabaze wali oba oli miliyoni 7,500 ezo sente kati bw'ojja a brand like Rema bw'agamba nti ngenda kukola show eyitibwa Melodies of Love esooka okujja ku board babeera ba sponsors waliwo ba sponsors abajja sponsor najja n'aleeta miliyoni 5 sponsor najja n'aleeta miliyoni 10 sponsor najja n'aleeta sente kubanga nze kenyinyi atwalako sponsor wange SMP Tours and Travel netujanga tukaalakaala ne miliyoni zaffe 10 mukulu Kayemba Solo nazigoba naga please the minimum we can take from a sponsor is 20 million Allah tugenda okwekwatakwata ne mukulu wange Mugisha nga 2 tugalina naye nga tetusobola kugawaayo mulundi gumu kampuni tuyinza ogirekanga n'emmeeza zifulumye songezaako okulaga nti omuntu nga Rema branding nga Rema obeera ne sponsorship esente ziva mu basponsor nazo zicontributinga to the show Rema nga Rema ayina ba well wisher abatali bakubi bandongo kubanga wali abantu abaagala Rema abali ebweru w'eggwanga aga please I love your music I would wish to be part of this concert naye siriiwo naga kankuweerezeeyo miliyoni zange 2 zikuyambeko kakati ogenda okumaliza nga Rema naye tebakulimba bye yakozesezza bya bbeeyi naye era ali mu ssente Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa Nakisunga ng'oyitidde Mukono wa Antony abalondoolwa ebizibu ebyenjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'ow'ettulwala musa bangi ng'amajinni emizimu abaagala n'abayuugayuuga omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala bw'otuuka ewo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 38888 oba nooti 788398888 tukyusizaamuko kati kino kye bayita okusagaasagana tulinga enkoko emamira ate nga ne gemamira masumba shoyalume tutuuza bufofofo oganda baba twabonye obufofofo naye nga weetutyo bwe tuli so mbadde nkubalira mukko mayanja nti Rema Namakula ali mu the real business kiringa omuntu atandika business n'agenda n'apangisa ekizimbe ng'akipangisiza bbeeyi nti still wapangisiza ebintu byagenda okukuguza bigenda kubanga era bya bbeeyi eyo era omuntu agenda okukyamawo agenda kubeera wa class eyo ogenda okumaliza nga sente ozikoze eki
ozifunye twali ku show ya Papa Misa Kisemakula ku kalenda many were criticizing him ne bamugaa lwaki okwata show eyekifunga kalenda n'ogiteeka ku mitwalo emeka ebiri kalenda ya Christmas kalenda yali badde ya mutwalo nga bulijjo abantu bagendawo ku mutwalo naga it is okay osobola okukikola nga ya mutwalo n'ofuna abantu 10,000 nga ya mutwalo oba ofunye milioni 3 nze nenteekawo ku mitwalo emeka nenfuna abantu 10,000 ekituufu oli bw'ajja n'atunula bw'oti ow'3,000 aba afunye numbers naye ate bwe tudde omukubala income eziyingidde nti abantu 2,000 nga nyingiza emitwalo 2 mba mu milioni ameka ana so gweosobola okunsingisa numbers abantu ne balabanga eyakikubye ennyo wafunye abantu 3,000 nga nze nina abantu 2,000 ne tusigala nga ate nkusinga ssente ate nga abantu bange 2,000 mbawadde ekyo kye balina okukola ki okufuna so Rema is in business ali mu kukola ssente empitirivu nno ekirala bw'amala okukola show nga bwewagirabye setup yonna nga bwegenda okubeera Rema agenda kumaliza nga price ye bw'oba obadde omutwalira ku milioni 6 kati ogenda kumusanga ku 9 ogenda kumusanga ku 10 agenda kulinnya kati waliwo ebintu byofuna endorsements zofuna mu setups ennene bwezityo zotayiza kufuna ng'okoledde kasokoso bwe bw'okolera kasokoso n'oyita abantu bo ku mutwalo era ne levels zo zibeera luddawa zeezo bwe zibeera kati Rema sente zaalimu gwe tozimanyi nnyingi nnyo ate alina backup gy'otannaba kulaba alina omusajja gwe bayita Hamza afiirawo Dr. Hamza afiirawo ky'otannaba kulaba afiirawo mu rehearsals ogenda okulaba nga wuuyo mu meetings ezituula okuteekateeka okulaba buli kimu nga wuuyo jo yabaddewo okuva nga stage ezimbibwa mpaka nga sound efulumye nga waali omulaba ng'akola ki afaayo tali ready kulaba mukazi we ng'aswala kati asobola okukola kyonna ekikola ki ekyetaagisa so that is your Rema ali okay she's just fine tugende tumuwagire tugende tunyumirwe endongo ye naye nga just know Rema is fine yeah tulina shows ya Rema weri then next week nga lumu omukyala Lydia Jasmine agenda kubeera waawo ku Hotel Africana parking space mwali nalabyekaawo okugatirako ogenze nogera ku Dr. Hamza nti nabaddewo nnyo nalabyekaawo Eddie Kenzo yayisa abantu okuwagira omukyalo oyo Lydia Jasmine kati bane mujje mumuwagire nnyo omukyalo ono tujja kubeerawo nnyo nengamba nti ate lwaki mukwano gwe maama w'omwana we lwaki yetamisirizamuko lwaki yekubidde side eri yokka naye nga tukizingire wamu okusinzira because waliwo okutenga bagamba nti naye Rema Namakula tebaba amaliriza Lydia Jasmine tekimukose because waitawo wiiki emu abantu nga bakaveeno bombi wakuba waliwo omuntu omu yakomentinga mulabi waffe mulungi era njagala nnyo okusiima eyakubuuza ne gwe Mayanja gwe byentalo oyagala nnyo ebintu nga byantalo sikuba nti byantalo naye okusinzira ku bibeera bitambula gwe wali entalo wootava woowulira ng'ofiirawo bufiizi so nsooka okwebaza akomentinga mu ngeri bwetyo thank you so much for following and loving us kubanga tosobola kukola comment bwetyo oluusi nga tolabye naye bombi balina okusoomoozebwa bombi Rema Namakula ne Lydia Jasmine nti akasizoni mwe bakoledde show zaabwe si kalungi akasizoni mwe bakoledde show zaabwe zine 2 si kalungi ekituufu kiri nti obwavu obuli mu bannayuganda n'okuwunya obwavu obuli mu bannayuganda n'okuwunya bukola ki buwunya nga ne singa obungi bakyalina abaana ewaka abakoze eki abatanadda ku masomero nze ndi mu system ya somero kikonga advanced n'okutuusa kati tukyafuna abaana abajja okwewandiisa obwewandiisa ekyo kikulaga nti abaana bakyaliyo ewaka bakyakoze wiiki tuli mu yakuna essomero eryatandika nga 29 omwezi guwedde wiiki yakuna aba gavumenti abatandika nga 5 weeks 3 bazikubye omugongo so bwewanga wakyaliyo abazadde bakyalina abaana ewaka wabaawo challenge income status z'abantu ennaku zino ziri wansi nnyo ebyenfuna bifu ddala kakati eyo challenge eri general kati eba yeetaagayo amaanyi ag'ekika ekyawaggulu ennyo yeetaagayo amaanyi amalala nti Rema weetaagayo support y'abantu nga Dr. Hamza
okubeererawo Hamuza n'akwata ekkubo n'agenda mu community ye nabagamba ni mujje mulabe mukazi wange. Yes. Okitegeera. Rema naye n'akwata ekkubo n'agenda mu fan base ye nabagamba ne bafani bange mujje temunjiwa mujje mumbeererewo. Kayemba Solo n'akwata ekkubo n'agenda mu bannabyabufuzi be n'agenda mu constituency ze n'aleeta amaanyi geeyo nago ne gakola ki ne gajja. Sendi n'akwata ekkubo naye n'agenda n'aleeta ebintu ebyenjawulo biba bingi okusobola okuŋŋaanya abantu okubaleeta ku Sheraton. Kati bw'oyimirira mu show mu kaseera akaakanayo kyani bwe kati nga tolina bantu bakwongererezaako maanyi esobola okukulya. Bw'oyimirira mu show mu kaseera nga kano ke tulimu nga tolina extra efforts esobola okukulya. Era we njagala okusinziira okwebaza Eddie Kenzo okubeererawo Lydia Jasmine mu perspective yange gye nkirabiramu ey'omukwano obukwano. Saagala nnyo okukigenda gye simanyi. Eri gye bali boogera. Enkolagana yaabwe sigimanyi. Ate seetaaga nnyo na kugimanya kuba sirina kye ngifunamu. Naye okuvaayo n'owakola post bw'etyo ku mukwano gwo muyimbi munno bw'oba president kitegeeza nti abo baana b'otwala kiba kirungi okukola contribution eyo okulabika nga tukunga abantu ogenda okuwagira ne Lydia Jasmine. Naye challenge gyagenda okusanga ya mulundi gumu nti Rema nga amaze okusumulula. Rema bw'asumulula amawulire gonna okutandika n'olunaku olwaleero olwokutaano enkya olw'omukaaga ku Sunday Masaka ku Monday olwokubiri okuyingira mu lwokusatu Rema ajja kuba yayogera. Bannange yayambadde kano, bannange yakoze bw'ati, kano kabadde kanzise. Naye gwe Hamuza wamulabye yajjidde mu short. Engeri Rema gye yayingidde ku stage yabadde yeewuunyisa. Kaakali erererereta tugenda okubivaamu bwe tuti. Lydia Jasmine agamba naye nange enzuuno wano. Kati space eyo esigalawo eyaffectinga. Kubanga akyetaaga n'okulanga show yeetaaga okukolayo ekintu nga simanyi batestes era yasiinike olina challenge gy'otannaba kulaba. You need to do something big, ekintu ekibaluka ekigenda okupuulinga attention y'abantu okubajja ku Rema okubatunuza ku Lydia Jasmine. Simanyi ki ky'ogenda kukola. Naye kaakati jo namulabyeko bambi yasiinike yazze era yabaddewo ewa Rema yabaddewo ne Misa Kisemakula nga batudde bali mu kulaba setup ya Rema stage amataala sound na buli kimu. Omutesitesi w'ekivulu kya Lydia Jasmine yasiinike yabaddewo full time yavuddewo ssaawa kushali zavuddemu nga mu 6 n'ekitundu ogw'ekiro twavuddewo ffenna. Naye weetaaga okulowoozaayo ekintu nga si stage nga si mataala nga si sound kuba ebyo byanga nnaku z'omwezi lutya lumu. Weetaaga okukolayo ekintu ekigenda okubaluka kiteeke eggwanga Uganda ku bunkenke kyerabiza abantu byonna kuba Rema ajja kubikola. Rema ajja kuyimba nnyo, ajja kwambala nnyo, ajja kushowcasinga nnyo, vibe agenda kugiteeka waggulu nnyo. Nenteekateeka sound stage byonna bya nnyo. Kati gwe weetaagayo okukolayo ekintu I don't know what they will do. Naye mu kaseera kano omuntu weetaagayo okulowoozaayo ekintu okikuba eggwanga nga ku Tuesday. It should be like on Tuesday. Nojja n'okubawo ekintu bwe ba kati attention n'ekyuka. Kuba bannayuganda balungi. Ugandans are very good people. Beerabira mangu basanyuka mangu naye ate n'okunyiiga banyiiga mangu. Singa obo banyiizizza. So any mistake that Rema will do esobola okuwa Jasmine omukisa. Kati olina okusaba biringa bye twasambanga omupiira noga nti Uganda Cranes nti egenda kusamba Congo naye ate yeetaaga okusabirira nnyo Guinea bw'enaaba esamba Algeria. Naye kuba halifawo bamukone ku mukisa awo. Oshegedde. Ologira butika Guinea bagikubya. So Lydia Jasmine, you need to win your match. Naye ate ng'osaba eno wabeeyo obunafu.
Yes. Ekintu ekitali kyangu kuba nono. Kyangu. Yetesetese No naye yetesetese okutwala win ye. Yes. So management ya Lydia Jasmine, the challenge you have is one, okukola ekintu ekigenda okubaluka mu mawulire. Ekintu ekyo nga kigenda kusasamaza eggwanga Uganda naye nga ate kiri positive. Waliwo okusasamaza okumalamu abantu amaanyi. Naye wabaawo ekintu ky'oba okola ne baga nti yes, this girl is determined. Ekisooka nze neebaza nnyo Lydia Jasmine. Bambi, she alaze determination. Yes. Abawala bangi abajjira mu regime ya Lydia Jasmine ng'olwaliro bw'obikulabukirwa bwoti pages tolina w'obalaba. Naye abaddewo mujjukira ng'ajja mu bukolabo ne bajostede ng'ajja nga yeekulula mpola mpola okutuusa olwaliro okubeera nti asobola okugenda ku platform okuvayo ga nti nyimirira ku Africana. N'oluyimba very beautiful song First Born ataddibwako is a very good piece of work era she's worthy okugenda okukola ki okulabwa. Naye challenge eriwo nti bulijjo omuganda aga nti ow'entanda entono yasooka okusumulula. Kakati bw'olaba entanda ennene yeesoosa okusumululwa oba weetaaga okwongerako ekirungo. Kubanze sisobola wadde olunaku olumu sisobola kugwa ddalu kuteeka minzaani nenteeka eno Rema eno nenteekayo Lydia Jasmine. Tosobola ekyo kukikola. Omuntu ng'olina sensi ttaano nga zikola tosobola comparinga Rema with Lydia Jasmine. Mpozi mu bintu ebirala ebitali music. Mu bintu ebiki ebirala. Ne tujjawo olugoye lwa music ne tubambaza ebintu byabwe ebirala ebyabwe eby'ekikazi naye kiba kya music byanjawulo nnyo. Anti kaakati Rema alina okuba nga yagenda okuyimba season siko nga Jasmine tannasuna bbeere. Jasmine bw'aba nga yayiga okuyimba alina okuba nga yayigira ku nnyimba za Rema. Era alina okuba nga Jasmine yayimbako kaliba ku auditions ezimu. Alina okuba nga yayimbako ku oli wange ku auditions ezimu. Kati wano obanga akutte Cristiano Ronaldo n'omugeraganya ne Bukayo Saka olw'okuba bonna bambala shirt 7 oba olimba. Okitegeera? Yes, Bukayo Saka is a very good player but promising akyalina space okubikola. Naye ate Cristiano Ronaldo abikoze era tosobola kumugeraageranya ne Saka wadde nga ne Saka muzanyi mulungi. Ekyo ekifaananyi kya Lydia Jasmine ku Rema Namakula nti Rema omubanja kitono omusaba kitono. Okitegeera? Kati ate ono akyalina space okukola ebisingako. It is her first show. Omuntu gw'omugeraageranyako akoze shows ku levels zonna. Akoze mu Serena, akoze Banyabo, a very big show that we shall talk about for the rest of the time. Byonna zabikola ki? Abikola. Kati challenge eriwo eri kumutesitesi. Yenga Jasmine tetujja kumusaba kintu n'ekimu. Jasmine tojja kumusaba stage kuba tagimanyi. Jasmine tojja musaba sound kuba tagimanyi. Jasmine tojja musaba beauty ya kintu kyonna. Jasmine omusaba ddoboozi lye, omusaba nnyimba ze, omusaba kulabika bulungi. Kati omutesitesi yasiinike yaliko ekibuuzo ekinene. Okyusiza otya feesi y'abantu ne bava ku Rema n'obwongo bwabwe n'ebirowoozo byabwe byonna ne babizza ku Jasmine. That's where the challenge is. Era nsaba Katonda agaba amagezi okumanya n'okutegeera abikulire management ya Jasmine ekyama bakoleyo ekintu ekigenda okuteeka eggwanga ku bunkenke okutuusa yalwa mukaga weekend ejja nga lumu okitegeera. It is the next coming Friday lwe bagenda okukola. Kyokka nga ate oyo ajja kuba akyali awo mukyasaasira Jasmine ate mayinja yaddako okweddako ku Serena. Bano bonna omwezi 8 bano bonna bali mu katu nti mu kaseera nga Jasmine anoonya ekiddako ne mayinja anoonya ekiddako era Ketti naye ali mu kutuula bufoofofo. Ketti ali mu kutuula bufoofofo okulaba butya bwagenda okuleeta mayinja. Naye Ketti nga tanalanga nga bwalanga bulijjo ajja alanga naye bali mu fix. Actually ate ku bonna abasatu Ketti yasinze okulanga. Bw'oteekako radio ebirango bya Ronald Mayinja bingi okusinga ebyabano ababiri. Bw'oteekako TV ebirango bya Ronald Mayinja bingi okusinga ebyabano. Lwakuba nti Ketti naye alina ekyokusoomoozebwa nti Ronald Mayinja aliko ekintu ekyesaaga okumuggyako.
okujjako ekibubi ekyo abantu batandika okutunya ku Ronald Mayinja ng'omuyimbi ekyeyubulo Mayinja yetaga okujjako ekyeyubulo bwati nga kino ekyomusota ng'ekyomusota yali nswera ng'etemagana bulungi naye ne kubaako eddiba eryagwebikka kati olina okusala amagezi gonna ofune akambe osale eddiba eryo olijjeko Mayinja ddemu abeera omusota enswera ogutemagana kisoboka mu buno obudde obutono obusigaddeyo tewali kitasoboka mu Uganda tewali kitasoboka just a mere statement emu yokka bweti esobola okukyusa olugero lwonna ng'oli ayogedde bwogezi kigambo onfuna bulungi oba from Ronald Mayinja oba from any corner najja mu kamera nagaba nange ABCDE saagala kuteekawo bigambo byange asobola okukola statement emu yokka bweti ekyeyubulo ne kivaako binonaga nti lisoke katugere tulaba omusajja yazaalibwa ku mukazi nga mwavu katulabe omusajja wa bunkenke tulabe oba Africa tulabe embeera nga bweneekola ki nga bweneetambula Ronald Mayinja n'agenda and by the way Mayinja is doing well Mayinja abantu bamulaba bagenda mulaba ekyo nkikubuulira ekisooka Mayinja advantage gy'alina ku bana ababiri ku Jasmine ne Rema nti olunaku lwa Mayinja lunaku lukulu Women's Day nakuzo mwezi munana Mayinja agenda kubeera n'abantu abatudde ewaka oba otegeera ekintu ekyo Mayinja alina show etya show emu Mayinja asobola okukola effujjo abantu ne bamulaba litya Mayinja mwangu nnyo wakola mawulire okusinga Jasmine Mayinja yatukuba tuni ya Namukwaya ate nga kali kalango bulango Mayinja ye muntu asobola okukola eggulire era kino kyensaba ttiimu ya Jasmine yasiinike ne banne okulowooza Mayinja asobola okukikolera mu lutemya lw'eriiso asobola okuyita mu Kampala nga gyemu essaati Mayinja asobola okikola Mayinja omusajja mwamulabye asobola Mayinja agudde eddalu nemwene mutambulirawo mugenda okwetegereza ogamba naye ndi ku Serena sinnagwa ku ddalu otegeera Mayinja can do anything era mu byamawulire eyo sobola na ku advisingayo ttiimu ya Mayinja ne baba tebaliiwo ye Mayinja ng'omuntu omu asookukyagamba agamba buli muntu n'akyuka bw'ati mugenda okwetegereza nga abantu bali ku Serena batudde ekisooka ne Serena yennyini is a corporate world yennyini Serena ina baclient baayo ekirala show etuuse ku lunaku olukulu olunaku lw'abakyala waliwo abantu abaagala okucakala nagaba litulagewa tugende ku Serena there is that corporate class of Serena era abantu nkiwa bajja genda bajja kumulaba naye okudda ku Jasmine kati Jasmine ye mugole ali mu ddiiro Rema ye yawedde Jasmine tuula wansi wejjeeko pressure Jasmine if you want to have a better show wejjeeko pressure cool down buli muntu alina levels ze kwakola ki kwagendera kyewateeseteese okuwa abantu kyekyo tokyusa strategy tokyusa plan otherwise ke kaseera muyinza ate okutomerera n'osazaamu engoye zonna ze wayambadde ng'oyagala ku challenginga ani Rema Namakula naye jjukira gw'ochallenginga yamaze okgenda in life lwaki abantu tweremererwa era tulemererwa obulamu nti olema okumanya nti Simon oli wa fuuti 5 ne inches 2 n'oyagala oyambale empale empanvu eya fuuti 6 obuwanvu bwange si bwe bw'amayanja ate si bwe bwa Ssemakula buli muntu omuganda agamba nti omumpi wakoma wakwata so what you have to do tuula wansi nga Lydia Jasmine kwata audience yo kwata abantu bo bagenda kujja bagenda kuwagira bagenda kumuwagira omwana oyo kuba ekisooka Rema ina audience gyaleseeyo ba mitwalo 2 ba mitwalo 5 ba mitwalo 3 bonna bagenda kusigala wabweru all that big audience is yours pick that audience and go with it ogende ku Africana okitegeera bw'abanga Rema agyemu ba mitwalo 15 10 ne miliyoni 3 abasigadde bonna abo baba babo bonna babo
kati kyoba olina okukola bateekere bulungi nga to challenginga Rema. Don't go o competinga ne Rema. Yes. Gwe tuula wansi okole ekikyo nga Lydia Jasmine. Kubanga ne Rema tomanya ani gwavuganya. Yes. Rema yinza okubanga yavuganya Rihanna. Beyonce. Avuganya Beyonce ashali ku mutindo. Era. Ne baba tacha. Ngavuganya baba nene. Lady Gaga. Lady Gaga. Baba afa. So, ejanzi teribuuka nanzige. Gwe weepimire ekikyo, kwata ennyimba zo, rehearsinga bulungi. You have a very good vocal. Oli muyimbi mulungi. You can sing well. Sit down, cool down, concentrate. Wa abantu ekintu ekirungi. Kubanga gwokyali mu kuzimba musingi. Rema gwovuganya naye ali mukomerera. Onfuna bulungi. Yes. Ayinza n'okubanga ye show yesembyeyo yegendere mu bufumbo bwatule. Rema asobola bikola. Tutandike kumulyako kati nga bola ba Juliana. Nga lwawuno okulabika yebeerereeyo. Alabika bwalumu. Rema kino nkyogera nga ntudde wano mu kamera. She's my friend. Ey'amaaso ge gye gali. Rema ojja kutuuka okumulaba ng'omulaba mu shows nga 3-4 omwaka. Era ng'okumujja ewa Hamza okumutwala okukwata akazindaalo ng'emiliyoni 20 ku 3 nga z'omuwa ng'omuntu atya. Ate ng'ajja kuzifuna. Anti Juliana kyakola. Juliana tubadde wano mu bivulu bya Christmas mukwano gwaffe Moza ali awo. Yamuwa miliyoni 15 mutwala ekavumba. Ne kunnikani namuwa miliyoni 10 n'akola shows 2. Eri yayimbayo ennyimba zaali 4, wano yayimbayo ennyimba zaali 4. Nayimba ennyimba 8 n'afuna miliyoni 30. Kati Rema wafiira. Era saagala ku surprisinga na kwogera bigenda kubeera mu production ya Rema Namakula. Mateeka teganzikiza naye it's a Friday. Yes. Already wekiri. Mu bayimbi bojja okulaba ku stage ya Rema. Those are the people. Oh yes. The Julianas. Tulina okubeera ku sheno bannange. Otegere kintu. Naye ate abeeyo n'abeera wa. Otegere kintu. Kakati gwe Jasmine olaba ekirooto ky'omuntu gw'ovuganya ye gyali. Yes. Anoonya retirement. Rema Namakula is looking out for retirement. Yes. Anoonya waawummulira. Ate gwe otandika kuzimba kariya yo. Kyokka ate mu kuzimba kariya yo oyagala kugyebasa ku muntu ali mu kuwummula. Nina mukwano gwange twali ku radio emo gye nasookera okukola eyo. Twali mu meeting n'omusajja namusujja musumba na nyini radio eyo kunali nkola. Twali mu meeting awo katukusinza ku mbozi byali binyimya sa marketing, twatukola marketing, twatukola ekidedede. Omwana kyabaga bakibuzo. Ti nange musumba kusinza ku mbozi nga byali etambudde. Sijja gendayo nnyo. Naga nti nange musumba nange njagala buche. Nange avuga ku motoka ngeye yiyo. Ningambo n'omwana. Ekyoto kyabukidde nga kinene nnyo ku fine. Osobola kuba nga okyegomba. Naye kwe gamba waliwo ekintu kyoyogera. Because omusajja oli esoya ddala mukulu. Ebbanga lyakoledde ddene nnyo. Naye mwana yali mutuufu. When you dream big, you achieve big. Kituufu. Nina gwe nadde nnyumya naye about my school. Ne mugana next year ngenda kubaawo ne kalina. Next year 2025 nina okubaawo ne classes ng'abaana bange basomera mu kalina. Kakati weegombye oja kuzimba kalina. Naye ng'omuntu agamba nti ngenda kubeera n'abaana nga basomera mu kalina. Noonya mabaati agakomerera classes already kati eziri mu kukolebwa sigala. Naye ng'olredde weeziri n'ebibiina weebiri. Naye waliwo ebyetaaga okukomerera siraba wadde munwe gw'ebbaati. Kati bw'oba n'ekirooto eky'okuzimba kalina ate gw'oba mutuufu. Naye omuntu atalina yadde akagaali agenda njakuvuga nga Range Rover ya musumba. Kisoboka siganye. Naye oba okyolaba nga alose ekisusse. Bwe twali mu baby class twayimbanga nga tugamba when I grow big I'll become a doctor. Naye kati omuntu atalina yadde kapoloti ekiwenda. Togananga. Tolina kagaali tolina ki. Katonda. N'okubeezaawo obulamu kikyakulemeredde. Kati kankubuulireyoko ku njiri. Ensinga tennaba kubaawo Katonda yaliwo. Yakozesa kigambo okutonda ensi. Naga nti wabeewo era ne kiba. Mwana Simon.
yes yakozesa kigambo nti wabeewo era nekikola ki nekiba tonyoomanga Mayanja ntandikira ku gwe ntudde naye wano n'agenda okulaba vidiyo eno n'agenda okugisharinga n'agenda okukomentinga togezanga n'obalaatira mu bigambo byakamwako katufunemu ekyokuyiga oleesa omulamu omulungi ebyebivulu tubiveeko empalana z'abantu ziveeko kati let's go for nenga tugenda kudda sebo King Sir nachi King Sir rese sala winkambwe nnyo kale naye abagira bagandi yabadajo lekisa gravity omutujju tugenda kumaone King Sir tonyoomanga ekigambo ekiva mu kamwako akamwako katonzi akamwako kasalawo kinene nnyo ebigambo byoyogera okuva mu kamwako upon your life Katonda abiwulira kubanga ne bwoba osaba era okozesa kigambo when you're praying yoga nti Katonda wange nyamba kamwako kafulumya essaala nga bigambo kakibi nnyo okwegerera ekitono naawe kenyini ne weeteeka mu box entono tandika okulowooleza mu box ennene abantu abamu balina ekigambo kye boogera kyensinga okukyawa mu bulamu nti bwenfiira wano abakazi balina ekigambo ekyo kati bw'ofiira wano no Mayanja bw'ofiira wano nze emyaka gye mmaze ku nsi ngenda mu myaka 40 sirabanga ku mulambo guwunyidde ku kkubo ne guvunda ne guggwerawo ku kkubo ne bwe guba gwambwa baguziika ne bwe bakapa alaga musime wali mu gisuulemu bw'ofiira wano bajja kuziika the challenge should be bwenfunira wana akawumbi nkakozesa ki otegere ekintu ekyo Mayanja ekigambo ekirina okuva mu kamwako ng'otudde waka ne mukazi wo nga munywedde caayi ataliimu sukaali nga waliwo n'emiwogo egiri awo nga gye munywekerezaako mukazi wo mugende kati bwenfuna obuwumbi 5 tukola ki bebi kiki ekiddako awo tandika okuloota tandika okuyogera ebigambo ebizzaamu omwoyo gw'amaanyi sometimes emibiri gyaffe ginafuya emyoyo gyaffe mwoyo ali mu ggwe mugagga mwoyo ali mu ggwe w'amaanyi mwoyo ali mu ggwe akuwa amagezi okukola ali ready okutwala samu yafa naye ebigambo by'omubiri gwo ebikolwa by'omubiri gwo kampani zo associatinga nazo omubiri gwo gye gulaga biremesa omwoyo gwo okugenda mu bugagga bwagwo oyagala kubanga Sudiru Paleria naye mukwano gwo best friend wo ate ye sagala kwogera mirimu gy'abantu omubiri gwo gugenda awantu awatali ssuubi naye ng'ate omwoyo gwo gwagala okubeera n'essuubi eddene akamwako kwogera ebigambo ebinafu naye ng'ate omwoyo gwo gwandyagadde okubeera awantu awaki awanene so bw'osanga omwana nga bamukozesa naga musumba nange njagala Range Rover Sport eyo nze omwana oyo bwe mba nga ndi muddu wa Mukama nga ndi muweereza wa Katonda muga nti Katonda akuwe omwoyo gwo kye guyayanira okubeera era nkusabira omukisa naawe atulaba nkusabira omukisa ekyo kyolowooza ng'ekinene mu maaso ga Katonda kitono nnyo kasirikitu bwe kati nze nkugambye 2025 Mayanja ojja kujja nja kulaga essomero lya kalina nga lirimu n'abaana bajjudde 2025 bwentyo bwe nakyogera nga naakaveeruzira omwezi gwali gwa 10 naye nkugamba nyimirize byonna byenkola ku media kangende nkola essomero bwe nkulaga abaana bennina and the vibe and the way my parents appreciating tosobola kukikkiriza so oyo ye Katonda tugende mu King Sir yavuddeyo n'asaba essaala embi ennyo n'agamba nti Mukama watuwa omuntu ngeza kwogera because ngeza kukozi kuba kati yakyogedde okuva mu kamwa ke naye kusinziira ku ebyo byayogeddwa yaga nti Mukama watuwa omuntu ngalaga nti watuwa omununuzi watuwa omuntu waffe naye ate eriyo bannaffe abamulima empindi ku mabega era n'asaba essaala embi naga nti kiba kisoboka abantu abo nno baali bajjeewo nno kati nno n'okubiyimba abiyimbira ddala King Sir yajja mu rehearsals za Rema yetu akatandika endonga awo n'atandika okunyumya nga bw'obumanyi bw'abikola nga bw'obumanyi bw'abikola n'ayimba n'atandika tubasabire essaala embi abafu abaffe abatatwagala baffe bonna baffe kitabani kya gundi nga ye essaala alinga agyebasa ew'omuntu omu gwatakkaanya naye onfuna bulungi okay kiyinza okuba nga ye kimukolera nga bwe nagamba nti omuntu
ofunayo ko technique yo yo winning formula mu bulamu buli muntu alina bw'akikola okuyitawo mu bulamu buli muntu alina bw'akikola mu bulungi oba mu bubi buli muntu alina bw'akikola okuyitawo gravity awemula era y'obuwemu bwe bumuyisaawo era ne bukya olunaku n'ayimbayo oluyimba olw'okubuulirira buli muntu ayinza okudduka kuba waliwo n'oluyimba lubanga lwe yafulumizza simanyi essaala y'abantu simanyi bikola bitya naye olulaba nti teruliimu nnyo bintu bya gravity kati luyinza obutamukolera nnyo kikola kiri awo ojja kusanga omusambi w'omupiira ng'amaanyi ge gali mu kutomera gali mu kuteekawo kibuli osanga Messi nga yajja kukusala okwatirwe kanzunzu ogende ogweri so mukwano gwange King Saha it would be his winning formula nga bwatyo ye bw'akikola bw'ayita mu bigambo byebyo mu kusosonkereza n'okusojjasojja omuntu omulala nga ye waakola ki nga waayitira simulinaako mutawaana akikole naye obulamu buno oluusi tubulowoozaako ng'abatagenda kubuvaamu ekintu ekitali kirungi nina mukwano gwange musiraamu abasiraamu abo mbaagala nnyo era nze ebintu byotayinza kunjawulako kwe kubuulirira kw'abasiraamu siraamu bababuulira n'owulira ng'egye babuuliramu okubuulira kwabwe okuwulirizanga baga nti kolerera ensi eno ng'atagenda kugivaamu naye ate kolerera nnyo ejjana ng'agenda okuva mu nsi eno enkya so olumu twetaaga okukola ebintu nga tulowooza ku bulamu obulala don't be hard on someone tolemera nnyo ku muntu okitegeera ayina ekintu kyakola ekyo bambi King Saha is my good friend I love that gentleman I love him so much kubanga mu Uganda tuyinza okubanga abantu betusigazza abalina talent ng'eya King Saha batono nnyo ye Jamikali kyabannange Jamikali kyabannange naye bw'otandika okukozesa talent eyo okuteeka obulamu bwa munno ku kisenge kugamba obanga enjuki nga obeerawo oli mu kutu kw'omuntu wali obaddeko mbuliri akasiri ne keekweka mu neeti naye ne kaba nga kakola sawundi eyo neekulemesa okwebaka omulowooza kagenza otutandisa okutwala ne kakomawo akati ye mukwano gwange King Saha nti asobola okufuuka akasiri mu neeti n'obulwotulo asobola okukikola ekyo so nze njagala mumusaba busabi my brother kuba disco subulula disco esobola okuwangula buli lutalo lwonna disco esobola okuwangula buli lutalo lwonna Katonda kye yasinga okuwa nga King Saha yakuwa obuyiiya yakuwa eddoboozi ate omanyi okubikozesa that boy can use his voice n'owulira nga naawe emirembe gikuweddeko so tukozese ekyo abatakwagala balabe bo oli musajja mukkiriza oli musiraamu ddala so yani emyeri y'ekisiraamu yani nvudde mu mutwe oli musajja mukkiriza Katonda waali okukulwanira entalo zo kati gwe kwata Manisulu assalamu alaikum warahmatullah yahe yingira studio kuba disco bano batabani bagundi bano bakola batya batulemesa nkimanyi obalina abayitirivu nnyo bakulimira empindi bakwogerera kakati gwe bajjeeko amaaso go concentrate you're blessed you have a very beautiful house you have a very beautiful family your business is running on well you are so much talented go on nogomako gode gwa 2023 yomukubasinze wakola concert yakola concert atera yomukubasinga okufuna gigs zebweru concert yo yekyasinze yekyamezza omwaka azagenda okwera 11 nga abantu balinayo balinnya start planning for 2024 fetwagala show aba bakulumya omutwe situmanyi ne robasemba kulinnya ku stage tatumanyi atele tumanyi bagenda kujiddako tukomao kale tweyanzege nze Jeffrey Mayanja aka Mr. Wagwan bwe nnyo kutulaba sebo wagano kumpa ebintu tulange somero sebo essomero ngenda kuwa
tuteekoko ebintu tuteekoko ngenda kuwa flyer ngenda kuwa buli kimu natukwasaganya side yawo nebaza nnyo abazadde bange nebaza nnyo abasomesa bange aba Kikonge Advanced Nursery and Primary School bannange mwebale. Thank you my teachers, thank you so much. I'm so grateful. Mpulira nga nsanyuka buli bwenda omulimu omulungi ogenda maaso. All teaching and non-teaching staff of Kikonge Advanced, you're doing it well, you're doing it right. Thank you my lovely pupils, mwebale nnyo mwebalire ddala. I will also do my part as the director mbaleetere kyonna kye mwetaaga wamma gwe tweyongereyo mu maaso. Even the sky cannot limit us. Tujja kuyitawo nnyo ne nebaza mikwano gyange abampa support ey'enjawulo. My dear Robina weebale nnyo sinzira London eyo n'oyiiya buli lunaku ankubira essimu nanga Simon katukole kiki ekiddako ne mubulirawo ebiganye nanga Simon guma Katonda yakuyisa wali na wanajja kuyisaawo. Thank you. Waliyo abantu abatandise okunkolera ebirungi era njagala kusinzira wano mbasabe sisaba ssente n'emu era saagala sponsor. I don't need any sponsor. Yes. Kubanga nina mukwano gwange omu yanyumiza emboozi y'aba sponsor nga nayo ndala. So sponsor waffe abeere Katonda naye bw'obanga oyitaayita gwali eye bweru w'eggwanga n'osangayo ebyokuzannyisa by'abaana. Waliwo ebintu nga byakuzannyisa those toys butoyitoyo obwo motoka biddole ebintu ebyo byolabanga nawe birungi. obutabo bw'okusoma amanyi abazungu abo balina ekyama kye batukweka abaddugavu kiri mu kusoma. balina obutabo bulungi, stories ennungi okuyigiriza abaana, reading culture ennungi, stories ennungi ezo ze bawandiika. Gwe kuŋŋaanya byonna by'okuŋŋaanyiza pakira mu paso wandiikako Kikonge Advanced Nursery and Primary School. Tegako Simon akankwasa oba Simon Rock. My telephone number is 0753 601072. Fetuweereze tusomesa abaana. Mukama alikuwa omukisa naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala. Kale SMP Tours and Travels webali awo waggulu awo nakasera awo bayitawo ekizimbe bakiyita July Complex. Kulina radio 1 ne radio Kabozi emabegaawo oyitera ku kizimbe kirika Kabozi nodda munda okikuba ekyettaka July Complex eri side yawo bali ku level ya kubiri bakola ku ntambula za nyonyi za abantu awagala ogenda bweru mu mawanga gonna bakuyambako okugoberako ya ticket visa atenga ne passport nayo bakuso kuyamba ku processing okulaba ngo gifuna bulungi nnyo okulambuza mawanga ag'enjawulo America, Bungereza, Germany yonna take bakuyamba kulaba nga bakutambuza bulungi nnyo n'okulambuza kubukingira hotel byonna babikola bulungi nnyo. Bannafa bokyokka ate nawe yagala ogenda okulya amawanga nga America, Bungereza, Canada, Germany, Turkey era bakuyamba kulaba nga bakufunira omulimu side eyo n'okutambuza obulungi okutuusa nga process yonna ewedde. So beekwate baba ne bugigiza ez'enjawulo naddala bino ebyokulambula mu biseera ebyenjawulo. So babeerawo nnyo boya kutambula kugenda mu conferences ez'enjawulo bakuyambako okulambika na biki byonna ne nga bitambula bulungi nnyo. Side yawo beekwate banafa ba SMP Tours and Travels ne namba yaabwe kweri okwo. So beekwate side yawo banafa ba Diamonds Primary School luli buddo Kimbejjawo abanafa bali Kibuddo Kimbejjawo wonna mereyo ku Diamonds Primary School side yawo biberenga bitambula bulungi nnyo. Mukwano gwange Kojja Kimbo wa kutumira. Amina. Era nange nkutumira mu ngeri y'enjawulo. Kojja Kimbo wa weebale nnyo weebalire ddala. Gwe nagamba nja kwesibako mpaka Mukama gyali tusuula. Manyinza omuntu bwankolera ekintu ekirungi sisobola kumwerabira. Akasukko omumiro gwange nsigala nga nkajjukira sisobola kukeerabira. You are very good man Kojja Kimbo wa, be blessed. Byonna byokola Mukama kuteremu obwangu. Nina director mukwano gwange bamuyita Mbabaali James Yecheyune James. Essomero baliyita Mbabaali Memorial Nursery and Primary School lisangibwawo Ndejje mu Kanyanya. Bw'otuuka Endejje mu Ndejje Ruga zone. Bw'otuuka Endejje kino kidda Lubugumu
kino kidda Kanaaba awo we wali Mbabali Memorial mu center awo waggulu awo mugende mu muwagire. It's a very good school. That was my first school nga nyingira mu Kampala era gwe mulimu gwe nasooka okukola. I do love you my dear director era nkusabira Katonda akuwa abaana akusanyuse abazadde ba Mbabali Memorial. Bravo 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 mwebale kukola bulungi P7 results zafulumye nga nnungi. Mugende mu muwagire ne director wange omulala bamuyita Kazungu nja kutwalayo ali Kanaaba essomero baliyita Hill Peak Nursery and Primary School. Hill Peak Nursery and Primary School lirindejje Kanaaba lya Kisulo nedde lya Nursery and Primary mixed boys and girls day and boarding. Mugende mubwagira abantu be Kanaaba abantu bandejje Ruga abantu be Kibiri Gangu Ziranumbu Busaabala Ruga yambuka wano mukakoola abaana bonna mubatwale ku Hill Peak Nursery and Primary School abaana basome babeere bulungi. Mukama bampeera omukisa tebasobola kuggwayo mikwano gyaffe. Tebasobola kuggwayo. Nenga Fit Club Kuchebusaabala nga kava ku Shero Kazi Board otandise Kyebusaabala maaso awo katono. Abaana abaagala okuyiga okukanga muko bangambye kati director nyina okuyiga okukanga muko banyayi bayinza okusalako awo ekiro so nobikokanga muko kochi nzija njiga okukanga muko mbuto nga bwe nkikola bwe nti nammwe mujje omala oddusala ate n'ogenda ewakatende tweyanziza. Ebiseera by'omu maaso eri abayiiya bano abeekakasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi era naabo abava waka n'ab'ekisulo wekisomeseza ne twagazisa n'okukyusa ebirowoozo by'abamusaayi muto. Abasomesa baffe bayivu bulungi balina obumanyirivu bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana ssekinnoomu. Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo tukwaniriza tuwa omwana wo tojja kwejjusa.